President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine si musanyufu olw'abaana byabufuzi abaweebwa kadi ya National Unity Platform abali mu Parliament, Leader of Opposition Mathias Mpuuga n'abalala. Ebyokujjako General Yoweri Kaguta Museveni si bye baliko, bo bali ku bya musaala, bali ku bya kwepiica bwepiica, kwekubadde sula omusaala nga beekubya obufaananyi, kwekubya selfie, kweraga weerazi nti nno babaddewo kulabera mu kamera z'amawulire nenga ku ground tebalina kye bakola wadde na kimu ekijjako General Kaguta Museveni. Balabikako waliyo activity ate ng'erangiriddwa ba foot soldier bannayuganda bagazi b'enkyukakyuka bo nga tewalina kimu kye baali balangiridde wadde kye baali bateeseteese. Era nga bangi ku bo kwa luno olukumawo lwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tewali n'omu yalulanze okujjako ababaka abamu abalondemu abagezezzaako okwegatta ne bannayuganda bannankyukakyuka ne balangira ne bakunga okugenda okwaniza President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Abasinga babadde ku byabwe wabula balabye genda Ntebe kwekubisa bufaananyi n'okudduka emagere wa President beekubya obufaananyi balaga abalonzi baabwe nti baliwamu ne President so nga tebali. Kati nno Bwina ayongedde okuvaayo ayanika ababaka bano n'abakulembeze ab'enjawulo nti bo beenoonyeza byabwe kufuna musimbi naye omulimu gw'okuggyako General Kaguta Museveni so gwe baliko. Njagala tusooke akatambi kano ate oluvannyuma nkomewo twogere ebigambo. Njagala okwebaza buli munnayuganda eyakoze kye bayita mobilization. Bannaye muwangudde mwana, temwenyooma era temulowooza mbu temusikowalinze. Ate Mr. President kino njagala kikutegeeza. Museveni tumugirako wano mu kibuga. Era wano we tulina okuzimba capacity. Museveni tulina kumugirako wano mu kibuga. Luno lutalo. Naye kyesaagala odipendingeko Mr. President. Abasajja b'obukooti abo bagende kompola kubanga bajja na kutta. Bajja kukutta. Kye bakoze batuyambye ne batuweraga mangu nti basobodde okujja ewuwo nga bangi bazibu mbatunuulidde abeeruweero ab'ennakawa abawa. Njagala kubabuuza mubadde mu kima kye wa President? Tetugenda kupondooka. Musobodde okujja ewa President naye nga temusobodde kukomandingira mu bitundu byammwe. Which kind of human beings are you? Bannayuganda abali kuno njagala otuule leero onywe ka juice ko siipinge tusabe Katonda abaana baffe balabika ate bajja kubajjayo. We have scored. Mbadde nina okujja okukola programu eno akawungezi k'olwaleero naye kansooke mbaweko hint. Olunaku olwaleero ngenda kutunuya kubanga leero nina ebintu bingi byenjize. One, njize nti tulina abantu abatulimba nti baagala Kyagulanyi agende mu ntebe naye nga tebamwagala. Two, njize nti bannayuganda basapota tubayina naye tukyalina obuzibu bw'abapuleya basapota omuntu nga yajja kuwagira nga kyasobola. Ekirala njize nti message gye tuwa abantu eyina engeri gyeyina okunnyikira. Njize nti tuyina abantu abatulimba nti bakulembeze naye nga badiikuula. Nga ye Kyagulanyi musajja wattu bamulimba eno nti President eno kikutte. Tuyina abakulembeze mu Central Region nga basobola okuteekawo embeera abasuka 50. Basobola okugenda Entebe ne beekwata bu video ne bakola politics tebasobola yadde kunga yadde abantu 10. Tebasobola yadde kunga yadde abantu 10. Naye babeera bulijjo ne President ne bagamba Kyagulanyi tukutwala Ntebe. Mulekeraawo okulimba, mulekeraawo. Mr. President nze ayogera nze Masaba. Soogeza busungu. Soogeza bulumi. Naye nkubuulira Mr. President nyinza okuba ndi mwana muto mu by'obufuzi. Naye nze mmanyi kye bayita okutwala eggwanga oba okukwata obuyinza. Obuyinza obukwata oyina abantu abagamba nti bwe kiba kyakuggwa kiina okuggwa. Bano betuyina badiikuula. Bano betuyina abasinga ba opportunists. Bano betuyina abasinga gwe bakukozesanga nga toilet paper.
na ye gwe togamba nti Museveni yawangudde. Ku international scene tebogera nti Museveni yawangudde, bakuba government kigenda kutwalira ebbanga Museveni okuzimba okuddamu okuzimba. Ate ekyo kye bakoze gwe mbuulira sente ze yatadde mu kuleeta omupiira gwa Afrika wano kati ng'akola ebyo. Mwe abantu abali ku social media muina amaanyi omanyi ffe lwaki batweralikira kati nze gwolaba wano bantiisa abo abasajja kubanga mbabuulira amazima. Ffe mu bunafu bwaffe twabadde wano ne tusonda akasente. Nze abaana bange babaddewo wali babaddewo naye nga siri mu bukulembeze ate bakoze mu bunafu bwange. Era njagala okwebaza Katonda nti at least sinafunayo mawulire nti bakwatiddwa bebeereddemu. Naye buli mwana gw'obuuza akugamba bana abakulembeze baffere. Nkubidde omwana essimu ne mugamba nti kibadde kitya nga tuyina okubuulira abantu amazima. Abakulembeze tebaagala nkyukakyuka kubanga tutuuse wali ng'ate abakulembeze batugamba nti bane temuteekawo mbeera. Mwana njagala mutubuulire oba mwajja kugezaako bugeza. Ekirala tulina okugenda ku Twitter okwe-exposinga ennyonyi ya Uganda Airlines etarespectinga customer. Mwenna mbakunga buli muntu ali ku Twitter mugende mu complaining'e ku Rwandan Air. Tosobola kuwaayo muntu wo mu ngeri bwetyo. That was a breach of contract. Omuntu bw'aba ajjidde ku nnyonyiyo ne bamukwata bwe batyo, Rwanda Air you have to pay. Era mbasaba anti nze mummanyi mugende munoonye omukutu gwa Rwandan Air. Ennyonyi yaabwe mu complaininge nti tebafa ku basaabaze. You cannot allow customer wo ne bamukwata bwe batyo. Mugende ku Twitter handle ya Rwanda Air nga tetunakumaliza birala. Musooke mala okuteekayo complain. Ekyo kiba butawa customer wo. Era Rwandan Air ino okuvaayo n'ebbaluwa mu butongole nga yeetonda. Eino okuvaayo mu butongole ngewa apology. If it does not, bana Uganda muyina emikutu. You don't need to go and stage a demonstration in Rwanda. Mukozese social media. No social media ekuba n'okusinga ebbomu. Abakiwakanya twakuba Mamazi Awards ne zidduka wane Uganda. Twakuba abayimbi b'amaanyi ne badduka wane Uganda. Kati njagala bbawa omanyize nabagamba nze mba sportingira obuntu ne mu bunyoma. Rwandan Air, it has breached the contract, the privacy of its customer. So mugende mbakyalireko katono nnyo nga singeyo nvuddeyo kansooke nzide ku nsonga y'abano banna Uganda abandaba yonna gye muli. Oyinza okugamba nti byenjogera ndi mulalu, naye nze njagala babuulira. Bwe tubanga tuli bakugoba Museveni, ekisooka tuyina okukyajinga ekibuga Kampala. Katuve mu politics owaba n'abasajja ababalimba nabano ba MP bamwe bakansala bano baffere badiikuula bakizuula nti bannayuganda bakubuguumiriza. Aramula sigenda kuyita sooka oneesonywemu katono. Sigenda kuyita sorry. Abaana ba ghetto mwe mugenda okukyusa eggwanga lino. Tewabaawo okuva n'olwaleero MB oba kansala akugamba mbu lindako nkukulembere. Kati kankubuuze, singa obadde olinze MP bameka abakulembedde leero? Singa obadde olinze kansala bameka abakulembedde leero? Awo kimenyawo kiri Mpuuga kye yabagamba mbu abantu abamu mulina okuleka babakulembere. Honorable Mpuuga olwaleero nkutunuulidde bwe nti nenga nti Justin nkuwabuwa ekitiibwa, naye Mpuuga bwe nkulabye ne appearance yo ng'oli ewa president mpulidde n'amaziga nga gampitamu nga gwe olina mu kugamba president
nti akakana abantu be bakakane nga bava kumusikange ng'omuntu atategerekeka. Mpuuga oli mu nsi ki honorable nga gwogamba president mbu bakakane bumpolampola. Mpuuga watuukako ki mukama wange? Kyekyakutuukako nkutunuulidde era mbutuufu singa ombadde kumpi mbadde nja kukola ekintu weewuunye. President bamusise mukama wo bamusise. Gwoli mu kugamba mukama wo mbwa kakane. Bo mukama wange kaka osobodde okuvuga emmotoka n'otuuka ewuwe naye tosobodde kukunga abantu Masaka kubaako mbeera gye bateekayo. Impuuga Museveni ogenda kumuggyako otya nga gwe akulira aba MP abagamba nti mwagala kutwala ba Uganda mu nsi ensuubizi? Waliwo agambye nti kati gwe okoze ekigwayogera oliwo enaale muzina ensonga za kununula ggwanga byenkoze bingi. Naye njagala kusooka okwebaza bannayuganda mutaddewo no statement kubanga basoose ne baga nti president wa Facebook ne bane bagamba nti president wa mwakatengo kaji kati njagala kubuuza ku government ya Museveni naffe bannayuganda ani alina akatengo? Just tubulamu kwesetingamu naye abakulembeze baffe amazima mulimba waliwo emutuwokyesa. Musobodde okwekunga mwenna ne mugenda emagere abakulembeze abasukka mu 50 naye temusobodde ku namba ze muyina okuwulira nti ab'empigi nti abeeruwere babadde emagere. Waliwo agambye so gw'oli wa NRM muzina ensonga za nkyukakyuka. Omuntu nga mugamba nti temuyina katengo mwandirese president n'afuluma bulungi n'atambula. Kino kikulaga nti Kyagulanyi si president wa Facebook nga mubadde mukiyita naye lwakwekasa. Naye message yange njagala egenda eri political wing. Mukama wange president Kyagulanyi political wing tugyetaaga naye political wing gy'oyina oyinamu abanyampi bangi. Sinze nsobola okuditamininga ani munyampi ani atali munyampi. Naye eyo squad soko gyemu ba political activist obateeke ebbali olekemu baddiikuula kubanga ate baddiikuula be basinga obungi. Naye njagala basuubiza nti wano we tutandikidde revolution etandika butandisi. Era saagala muntu weekubise ogaye nti munnange ennaku we scored. Waliwo agambye nti naye gw'obadde ludda waguno omulimu gwenkola munene. Nze n'okugjayo feesi okwogera mulimu munene nnyo. Gwoza bameka abasobola okwogera ebigambo byenjogera tebalina masimu. Kyekyo ekizibu kye muyina mwabamu temumanyi mulimu gwe tukola. Ate no kankubulira omulimu gwe tukola ano ku social media gw'amaanyi nnyo. Social media eno gy'olaba ffe tugikumaakuma n'esigala ku mulamwa. Social media eno gy'olaba ffe abantu batuwuliriza bwe tubagamba ensonga ne bagitegeera kyova olaba basobodde okupika ekyokukomyawo president ennaku z'omwezi nga 5. Tukola emirimu mingi ne kino kyenkola ky'amaanyi nnyo. Ate ekirala mu lutabaalo buli omu alina okuzuula omulimu gw'alina okukola naye mulimu abatamanyi mulimu gwe balina kukola ate nga tulina obbazuukusa. Ate kati mwabalowooza bwe mutyo muli basiru kubanga ne mu nsiko kino ebintu siba tubibasomesa. Mu nsiko Museveni teyalwana. Museveni yagendangayo n'asiba n'akola assessment n'adduka. Kati muno mu struggle buli omu alina okuno naye tulina okupositioninga abantu abaddala. Waliwo agambye muve ku bakulembeze kati mwe mulya mu bakulembeze ffe tetulya ku bakulembeze. Gwe simanyi Sharifu Bebe oyinza okubanga bakuwaayo 10,000
abakulembeze bayina okukola ekyobukulembeze si kugenda wali kufuna bufaananyi kati obufaananyi badde butuyamba ki ogenda okugwerewa president kibadde kibayamba ki kikuyamba ki nga gwe tukitegedde nti president yakwatiddwa twandibadde tutandikira na wano leero nti Masaka abeeyo bagambye batuulizaawo ne press conference ab'emukono bwe batyo waliwo n'abamuseba batalabise nakulabikanga batulabanga baddiikuula lwaki mutulabanga baddiikuula Honorable Tamaguzi wa Mankula musizaako Honorable mulekeraawo okujjanga wano olane Honorable Tamaguzi ati yatukubira akalango nti ng'ennaku z'omwezi 5 naye abamu ne mutuuka n'okulabanga bye tukola mbumira bange ebitalimu makulu singa twali tusobola okutekinga bino bye mulimbalimba abantu musimanyi buli omu akola ekiki kituufu ffe tukoze temuyina kye mubanja social media temuyina naye musobodde okwetega president waffe mbugwe omanyi omulimu gw'omubaka ffe twakiriza nti parliament diikuula kakati tuteese tutandike okuzimba tubulira abantu amazima naye ba politician bwe mbanga musobodde okugenda ne mwetega president naye nga temusobodde kukunga abantu bammwe abamu kumwe twabadde tulina nobba forcing okwogera ku kudda kwa president era Mr. President era oli mukulembeze naye Mr. President nze njagala kubuulira mu mazima ga Katonda bannabyabufuzi balabe bulabi naye bwona abazimbirako bagenda kutomeza naye njagala okubeebaza mulekeraawo okuddawo okubiikirira abantu nga bakola ebyekisiru mulekeraawo okubikirira abantu nga bakola ebyekisiru abantu bakola ebyekisiru omuntu bw'aba asobola okuvuga n'agenda emagere naye nga ne mu constituency n'abantu babadde tebamanyi na kigenda mu maaso oyo aba mukulembeze kubanga baga nti obukulembeze butandikira wuwo mutuyambeko muleme kutuwokyesa mwana this is a collective responsibility nemwe ne mujja mwenna mwesoose wali wakuba nti oyo musajja mukulembeze naye Mr. President munnanga olabye kakati kasita president alangiridde nti agenda kuba alangirira ekiddako mu ssaawa yonna kati njagala kusaba bannayuganda next time tubeere bulindaala naye kyonna ekyatuuka ku political wing kyetaaga kusabira waliwo agambye nti ngende nkole kyogamba wano ndi wuwo ye lwaki bwenjogera ku bapolitician munyiiga simanyi mulya nabo kyemanyi abamu tebanjagala naye nze njabbabuulira amazima kubanga nze najja mu sitwaga eno nga ndi kwalaali 10 ku kinnaakyo abannayuganda nze sigenda banenya mbutuufu waliwo bannayuganda abandyagadde okubaako kye bakola naye ng'oluusi n'amawulire tegabatuukako engeri gye mwanguye okudduka ekyemagere okwekubya ebifaananyi okwetega mu kamera naye ate tusikowalinze mwana wattu kubanga kati ffe tuli ku mimwa gy'abantu katusabire nze kyensinga okusaba nsabira pulezidenti wange Katonda amuwe amakulu amuwe okulengerera ewala naye eno tiimu bane mbagambye mugende ku Rwandan Airlines mu complaining about the treatment of the president ekirala we have scored tunoonye bunoonya baganda baffe abatana bakulabika ababuze ate kyemanyi bajja kuteebwa kubanga olutalo lutandika butandisi ebisigadde nja kubyongerako oba nja kubyogerako akawungeezi leero just njagadde mpitireko wano waliwo agambye nti lengere embala muganda wange no program si yabanoonya ffe tuli mu lutalo katumala okugoba Museveni ojja kuddamu okuntundako nga tokyayagala nga tokyagana kundaba konja kuba nanyirira dda mu lutalo omanyi Museveni bwe yali afaanana
kati ffe tukitwale nti wano tuli mu lutalo gwalowooza nti eno programu y'abanoonya nze sinoonya bw'oba oyagala okufuna nze wano sinoonyezaawo singa mbadde ndi ku programu y'abanoonya nandize nga neegize neesize lipubaamu buli lwenjogera ku bakulembeze nga munyiiga simanyi mulya nabo sogera ku bonna kubanga mulimu abakulembeze abakola naye ababakulira bo bafu bazibu mwasooka tugamba social media terina makulu naye mwena mwene ennaku zino ndaba mulinda byaffe kati nze atali mu programu y'abanoonya gwolabyeko wana anti kaduuka ti bannange oba oyagala amazzi jangu wano bannange amaanyi matono eno programu yakuzuukusa bannayuganda omusajja gwe tulwana naye yakwata mundu atufuze emyaka 4 nze ndi wano just myaka gigino naye mbatadde ku bunkenke mutunoonya kutujja mu njala mutunoonya kututta kubanga mumanyi nti bye tufulumya by'amaanyi kati kino kyenkola ky'amaanyi nnyo ng'omanyi abantu abampuliriza kati gwojje wano bw'obanga oyagala okunvuma bino bye bintu wammanga byotalina kunvuma laba bwafaanana laba embalabe eno programu si y'abanoonya ate bw'oba oyagala okumanya nti ndi mulungi tola nti nina embalabe mpa ku mukyalawo gwendeetera mukyalawo yadde sire queen mutuulemu just ennaku 2 olabe ajja kugaa nti bebi eri embalabe erimu ne swiiti ajja kandi bebi omwana oli ayina omugo gwa Musa ayina engeri gy'amanyi kakeya nabagamba nze ndi kansala toyina kintu kyoyinza kunvuma nekinyiiza bw'oba olowooza nti ndi wakusaaga mpa mukyalawo ne bw'abasire queen nga yadde mbufeesi zaayagala mumpemu just ennaku 2 ajja kugaa nti bebi don't talk about this one, this is my private part. Atenze nabagamba struggle yaffe egenda balumya omutwe struggle yaffe egenda balumya omutwe mwete mumanyi kati gwe omanyi abakyala bameka banjagala bagati baneraba olulenzi lwaffe kati mubadde mwagala tujjana omutukaabe wuwe Museveni atuse ffe twabagala tugenda kwesa Museveni ensobi ate nga tetulina stress naye leero tubadde twagala kusooka kuyita keno mu bapolitician naye kati onojja kati gwobanga oyagala okunkola ebintu ebisobola okunyiza bye bino Museveni kulwa ku buyinza naye bino mbu bya beauty bw'olira banga njogera ku programu y'abanoonya nja kujja nga ndi mulala nnyo nga ntaddeko amasappe ntaddeko yalingi ntaddeko biki kati wano tuli ku nsonga za ggwanga wano tuli ku nsonga za ggwanga tuli mu lutalo mu lutalo tofuna na budde bunaaba mu maaso naye nga njagala kubajjukiza abakulembeze political wing muina okwetunulamu ekisooka muina okujja olugezigezi mu struggle ya fen muina okujja olugezigezi I know more musimanyi ffe tumanyi kino ebyo tetubyenyigiramu that is not our way of fighting. Which way are you going to fight? Abamu mwatidde n'okwogera ku kigambo nti ennaku z'omwezi nga 5 tugende twaniriza omukulembeze. President n'atuuka n'okupostinga ekintu nti ng'ennaku z'omwezi 5 akomawo Uganda. Naye mmwe abali ku kaadi ya National Unity Platform ne mugaana n'okukyogerako. Njagala ompeeyo message oba comment oba post yavudde ku bakulembeze bammwe awo otandikiro Mr President awo botandikiro okukebera omanye nti oyina emisege kubanga olane ka post obuposti kakukale mu omukulembeze tibannange tugende twanirize president waffe ennaku z'omwezi nga 5 kakati mugenda mukolera ki era president yagenda kuddamu okutambula mwe bannayuganda ba foot soldier abaana abali ku ground aba abasajja batandika okwogera ebintu ebyekisiru mudiringe nabo federo tuwangudde Museveni atomedde ebisenge wano omanyi ennyonyi mekezi direizo onako olwalero omanyi business kyeyo nonese omanyi losses zetukoze leero nababa n'abaana bino temubitegeera mwe mulaba kyakungulu we have scored ate twagala tumuteeke ku bunkenke bwe tutyo buli lunaku Museveni alina okubeera ku bunkenke bane tusabira abaana baffe ab'amawulire
ate kati mobilization yaffe egenda kusinga kubeera muki egenda kusinga kubeera muno mu Buganda tulina okubajjamu empewo naye temuddawo mbu omukulembeze simanyi MP kansala akutta akazindaalo ebipo bawa Mr President ffe tumugoba tebaliyo bakulimba mwasalawo struggle mwe munoonya mmere ya leero omusajja Bobi Wine singa yakwata obuyinza mwe musobola okusooka okugenda okufuna ebifo bangambye nti abantu baffe babatadde second phase tutandikira Ntebe era nsaba n'okusaba kwonna Mr President n'ekibiina kya National Unity Platform second phase tutandikira Ntebe oba naagituwa oba tebagituwe tutandikira Ntebe anti bagambye tetulina buwagizi tutandikira Ntebe phase 2 era timetable tugirinze tutandikira Ntebe mu Kitoolo abantu mugende ku Uganda Airlines Rwanda Airlines omukutu gwabwe mu complaining about the mistreat of their clients naye olwaleero Mr President njagala kusaba tuula n'akatabuko nga maama Uganda akuwadde kacaayi otandika okukola kye bayita drawing kyemmanyi oli president waffe ate oli mugezi nnyo n'okusinga nange ayogera naye watugamba nti bwe mulabanga ekikyamu namwe mumbuuse kuba waliwo byemba sirabye Mr President njagala kugamba ate Mr President olina okuddayo ku kisaawe bakukiriyalinge bulungi ku immigration olabye wetufunye advantage kubanga president ayitidde mu gundi ntuufu ate bayinza oga nti mutujju Mr President twagala oteeketeeke oddeyo Entebe bakuyingize bulungi ku immigration kwolondooza tolanga na kulanga naye tusobola okwesa gavumenti yenu naye mutegeera engeri gyempulanizeemu ekintu kubanga Mr President bamuyisiza mu gundi katuyinzo Mr President olina okuddayo Entebe bakuyise mu mitendera emituufu yobo obwongo buzze butya ne bana abaana ba Nup bagezi ulira obwongo hakatenga bwenjogedde bwe bagenda mukubira bagenda kubira roya we jangu tutadde mu stamp oba lwakimba buusizza Mr President yaligeri kati ngenda kugundi ku immigration kuba president anayingira waliwo ngambye nti tweet ya Kakwenza wagirabye Kakwenza nja kumwogerako naate Kakwenza kino kanchi bagambe Kakwenza ayinza okubanga yakoze ku message ye naye temwagitegedde siganye byonna yabyogedde naye saagala genda eyo kuba bwe naagendayo mujja kundaba bulanda kansigale ku mulamwa naye mbadde nkyabagamba mmanyi nti president tanayingira ayina okuddayo ku immigration bateekemu ku luno Mr President badde esaba tolanga eno generation tugenda kozesa mu 7 years so vi ona kulumwagenda kutwekanga bwekazi nga bwenkyogedde nkakasanga ntya Katonda bakubidde ddala balooya be nkiddamu nga bwenkyogedde bakubidde ddala balooya be bagenda gati munnange twagikutte passport yino twamukoneddemu njisaba Katonda atuyambe feze eddako nsaba Katonda feze eddako tutandikire mu Entebe president akyali South Africa era amazima njagala kubabulira nti president anayingira naye bwe tubanga tukyakkiriza president waffe n'akwatibwa ng'omubbi wa kasimu bannayuganda tulina okunyiigako tulina okunyiiga ekirala nze n'ekintu kyemaze okulaba abaagala okuba invitinga munansonyiwa sitaddeeko VPN sobola ba invitinga ekintu kino kirina okubalaga ekintu ekinene
ababadde basimbye president oyina okuddayo ku immigration taata kubanga tonnayingira mu Uganda. Era kati saazo tuga nti president mubadde temunabiraba. Omanyi ekituleeta wano, omanyi kati NRM esasudde abantu bangi nnyo okubamalamu amaanyi. Naye ffe yensonga omanyi lwaki tebatwagala? We always put hope in you. Ffe tebatwagala. Wakati badde bagala mujje kulo buli muntu atandika okukwata ku mutwe munange tetusikowalinze. My friend, we have scored. Goroza ne tumala tugenda bwe tuti ne week ejja ne tuganti kakati tujja Museveni asobola okubeera wano. Ekisoka twatukyusiza bana ab'ebivulu bonna bonna tebagenda kola. Wakati tumaze okukizula nti bana Uganda abasinga tebagala kujja mu kibuga. Tusobola okufunda mu kibuga kino. Goza singa lero wabaddeyo katugeze emirimu egigenda mu maaso gyandi badde gitambula. Era Mr. President passport yo ino okuddayo bakuchecking in out. Atemba kakasa president ajja kuddayo Entebbe. Bajja kumwekanga bwekanziba. Naye mwe mutumanyi twabagamba mu bintu byonna byonna bye mutasobola kulwanyisa. Ffe temugenda tulwanyisa. Reason being, 1, tuyina obudde. 2, tuyina support y'abantu. 3, tukyali bavubuka. Ebyo byonna byonna Museveni asobola okulwana ayina emmundu ayina amasasi naye ayina ekintu ky'atayina obudde. Time. Museveni is dealing with the population esingamu abaana abato. Bonna bonna abandi badde batutendera obubi bwa Museveni nga bwali ow'amaanyi abasinga baafa. Beyajja nabo abasinga baafa. Abatonotono abaliwo bakaddiye abamu balina ku drip. Abatonotono abalala abaliwo tebakyali interested baako wa Museveni yabalimba. Wano mumpulirize bulungi wetaagawo mugezi. Ekintu kyokka Museveni kyatasobola kulwana nakyo ayina emmundu ayina ssente naye ayina ekintu kyatasobola kulwana nakyo time ne generation. Abandize ne batunyonyola Uganda nga bwe yali isimanyi yava mu nsiko yali mugundi baafa. Abalala abaliwo baakaddiwa. Guno omulembe oguliwo tegwagana kuwulira kigambo mu Museveni yalwana. Ojagamba omwana mu Museveni yalwana na amubuuze kati nze ebyokulwana binnyamba ki? Kati kye tuyina okukola era kino ekibiina kya Nup n'abanankyukakyuka tuyina okukwata amaanyi kubanga diaspora yo eri solid. Tuyina kuzimba gurawundi. Tusobola okuzimba gurawundi mu mwezi gumu oba mu weeks 2. Tukyuse buli muntu yenna atali ku nkyukakyuka. Abantu abandi badde batubulira Museveni nga bwali omubi ennyo nga bwali ow'amaanyi watukoledde eby'amaanyi. Tebaliiwo. Ab'emyaka gye bonna baafa. Abalala baakaddiwa. Abalala balabanga Museveni yabalyaza amaanyi. Kati Museveni tasobola kubalimba kyovola nti kati ebintu byabalimbirako kubanga tasobola kubamatiza ne mumwagala. Kati yasalawo mugende munywa omwenge. Yasalawo musiibe mu biduula. Yasalawo mubeere muzigundi muzibato kubanga kyekyo kyokka ekisobola okumuwa akalembereza naye ate obuzibu obuliwo nti kisobola kumuwa permanent solution. It can only give him temporary solution. Ye disadvantage Museveni gyayina ali mukulwana n'omujiji ogutaagala kuwulira mbu muzeeyi yatuyamba yatujja ebweru abakyala yatuuza ku mmeeza. Women these days want tebakyayagala ebyo. Togenda gamba muvubuka mbu Museveni yakuleetera emirembe ajja kubuuza ani yamutuma mu nsiko. Nti Museveni yajjawo abasirikale nga tebakuba bantu tebabeera ku makubo kati weebali bakuba abantu. Mu bintu byonna byonna Museveni be baali bamuwaako credit. It was the time he was managing the army nga kizibu nnyo okusanga amagye mu bantu ne kati byonna yabyonoona. Abasirikale batubba, abasirikale batubba, abasirikale batutta. Kati Museveni kitegeeza nti n'ebirungi byali akoze abyonoonye. He can only capture us for a short period of time.
waliwo agambye nti abasiru bali ku TikTok basama. TikTok mubagambe nti ffe tuwangudde. Ekirala bw'olaba omuntu ng'ayasama nga naddala nga muntu munaku oba ali mu diaspora, naddala bakadaama bange bano bentera okuwulira, njagala baga nti bakadaama bange kababulira ekintu kimu. Bobi Wine alwanirira mmwe. Bw'olaba nga Bobi Wine bamukutte ne bamutwala ewuwe gwate n'osanyuka, ate awo basi kutegeera ntunulira omuntu atalina magezi. N'ate tetubanenya kubanga ne Yesu bwe yajja okulokola abantu bangi nnyo tebamukkiririzaamu. Kati yoyo mwanadamu. Naye ate bwe mba musekerera njagala mutegeeza abantu nti Museveni takkiriza mukulembeze gwagamba nti talina bantu kutuuka, kubanga tubadde twagala Kyagulanyi afulume mu kisaawe atambule nga tewali bantu. Naye okumanya Museveni amanyi Kyagulanyi yaani talinze kumulinda. Waliwo muganda afasi ali mu kuganti esubi mulijje mu leaders. Tebakulimba ekyo bakiyita kyakwekwasa. Leaders temubaleka. Leaders bapuleyinga role nene nnyo mu revolution. Leaders basobola tuyambako mu bintu bino wammanga. Ekisooka kukumobilizinga mu Uganda leaders bafe abasinga abaganti baagala enkyukakyuka. They have poor mobilization skills. Omuntu yekayeka akyalina skill y'okumobilizinga ye Kyagulanyi Sentamu. Most of your leaders are not mobilizers. They are decoolers. Bampane. Siba leaders. They are not good mobilizers. Kubanga kyobola nti basobodde okujjanga bo bwanna munigina. Naye tebalina nabe they don't have anyone they mobilized from their constituencies or their sources of place. Bakulembera kitegeza nti they are poor mobilizers. Ate one of the qualities of a leader, he or she must be a good mobilizer. Njagala kubuuza abavudde emitiana mu mobilizinze baani? Abavudde mukono abakulembeze abenakawa nakawa je nali mmanyi nti bwekwata Kampala yena abayimiridde tewabaddeyo yadde muntu yadde kantu kanyega kyokanga tulina abakulembeze bonna banupu. Kati kino njagala mu kitegere nti leaders bonna abasinga they are comfortable with the status quo. Kino saagala mbalimbe. Ate bw'oba oyagala okulaba example labira ne ku bibiina ebirala. Essaawa zino nga tubadde tulwana tutadde akasajja ku bunkenke twandibadde tusuubirayo abakulembeze bafe abali ku ludda oluvuganya abali ku badokita bamuntu balukwago nabo ng'olwedde balina gye bazoganya eyo. Naye ndowooza mukitegedde. Bannayuganda mukitegedde nti ojja kwesanga nga ate baganda bafe bali ku FDCDP ate batusekerera n'ogamba ffenna tuli basibe ate mutusekerera. Kino nno kibalage nti Kyagulanyi ono singa teyajja, singa tukyali mu katemba, singa Kyagulanyi teyajja ate n'atukwasa ku kye bayita obuyinza, singa tukyali mu katemba, gwolooza Mugisha muntu ali luddawa? Essaawa zino twandibadde tulya nti nabo balina gye baakutte basirise banaatera okutandika politics. Ndowooza mutegedde bannayuganda. Tubadde tetulina muntu ayagala kujjako Museveni ebyaddala. Kati ate obulwadde obwo ne babusiiga n'abakulembeze baffe abali mu National Unity Platform. Bannayuganda abantu ba bulijjo. Waliwo agambye nti don't separate. Kuno si kwawula gano mazima. If you don't want the truth, mugenda kusigala nga tuli wano tukuba bukubi mudomo. Mubuulira abantu amazima. Abantu bamanye nti okujjako Museveni you need mobilization. Etali ya kukuba bukubi ya kujano kugenda ku press conference. Mobilization ye mbitundu gye tuva. Go just imagine ndabyeko Honorable wangu omulungi Hildaman abadde magere. Empiji wabadde yoki. What did you mobilize Honorable? Are you really leaders? Really? Twandibadde tuwulira nti empiji omubaka abadde eno naye ng'ekiri mu mpiji. Njagala tubeere b'amazima. Mukono ewava mama doctor mama Namboze teacher
oyaga sinamulira nabadde nsubirwa nayo kutukunga okugenda okwaniza president samulabyeko ndoza mulabo obuzibu bwe tuyina bwebwo mukono eyo twali tugimanyi nti yakuzoganya omuntu gwe nalabye yakiwaddemu amaanyi ennyo yabaddeko naleba olutamaguzi n'ababaka abatonotono bano abasinga babadde batutunuulira butunuulizi sigamba nti baalya naye abakulembeze mbasaba mulekeraawo okulimba pulezidenti waffe okumwetooloolako ne mwefuula nti mulina kye mukola ekitwala Museveni naye ng'amazima ga Katonda bwe muvaawo mudda mu mayumba gammwe ne mugenda ne mwebaka twawangula ebitundu ebigoba Museveni lwaki teri activities zitwala Museveni tubeere b'amazima nedda okwogera kale kirungi naye boogeddewa gwobalabye boogera wa muganda wange Mariam teboogedde na kwogera teboogedde ate tebaagala bagambako bwe twogera nga baga nti muswaza abakulembeze nedda gwolooza singa abakulembeze buli omu akunza abantu be kale mu kitundu gye bava goza Museveni leero twandibadde wandiwulidde ekibadde wano waliwo agaye nti ebyo mubiveeko nammwe nedda katubuulire abantu amazima katubuulire abantu amazima bwe tunaaba tetukoze kye bayita mobilization nti president bwe tumanya nti ali wali waliwo agaye nti mbuuliraayo revolution yakulemberwa aba MPs tobuzaabuza bantu mu mbejja gwe tomanyi Uganda yanjawulo nnyo ekyaleeta enkyukakyuka mu Sudan kiyinza okuba kyekitagenda kuleeta nkyukakyuka mu Uganda omukulembeze apuleyinga roolo nnene temubeera basiru tebababuzaabuza waliwo agambye nti ebigambo tebikola ate ebigambo tebikola ng'oli wano oli mulalu ate ebigambo ebitakola okola kiwano naye emitwe gyammwe girimu kabootongo oba kalimbwe ate ebigambo tebikola ate ffe twogera bwogezi batunoonya kututta oyukureize kiringanga bano aba NRM badde baga nti Bobi Wine wa ku Facebook ate owo ku Facebook tugenza okulaba e Uganda zitanka zivuddeyo zikajegere zivuddeyo zirimu bannange njagala mukkirize nti ebigambo biri dangerous wano nina abantu bibiri tobayita bakusaaga wano tuli mu lutalo tabanno bana abaana kati woga nti ebigambo tebikola Museveni lwaki yajja ku Facebook hati fe tuliyo Facebook mwasooka tuga nti president waffe wa Facebook naye ate ngenza okulaba president wa Facebook ndaba ku ground musuddeko ebigundi mulesa abasirikale mulese swati mulesa ababomu mulesa abaki mukirize ebigambo bikola era biri dangerous kyova olaba nti muti aboogera bino byenjogera abantu babiwulira batandika okuba ebifaananyi kati wano ndi bagamba timutunuulire arrangement y'abakulembeze abantu bagenda kudda wali bagaye nti kituufu omusajja ono kyayogedde kubanga abakulembeze b'e Masaka mwena okubalaba nga mweyiye nga mweyiye magere mubadde mu kimayoki nga mwena twandibadde tuwulira mwabagamba nti Facebook tekola buuza nga omuntu ti ate Facebook etakola e Uganda lwaki tebagiteekako ate n'ekirala be mugamba nti tebalina maanyi lwaki temubaleka mulekerawo okwekuba omupiira mwasose kuga nti Bobi Wine talina bantu mwakedde kusuulayo security yaki atayina bantu mumuleka n'aswala ne mukuba ebifaananyi ne mubiteeka ku mitimbagano nti abadde aga nti ayisa abantu naye tumulese ne tumwa n'opportunity effe tumuwadde bubi bukuumi naye ayisa abantu nga bamutunuulira butunuulizi kino njagala kibagamba ffe tukiipinga omuliro nga gugenda mu maaso
ekirala kyenjagala basomesa banna Uganda mu kitegere mu struggle eno mulekeraawo okubeera short term strategists temuwa revolution time kati waliwo abalowooza nti leero kigudde katugenze tukomawo tukomawo wantu badde tuchekinga tukomawo lwe tunajja tetujja kubategeeza guno omulembe gugenda kukozesa Museveni atuuke ekiseera mujja kukeera ku makya muli nti omusajja yagudde ekigo teyazze engulu tukomawo tubadde tuchekinga kati wantu maze okutegeera nti bannabyabufuzi baddiikuula abasinga era kino saagala omuntu addemu kulimba nti bannabyabufuzi nti bajja kubeera ano bamatize president mbasobola okumuyambako okujjako balimba abasinga balimba ate ku luno nsaba Katonda bwe tuliba tulifunye opportunity y'okwagala simanyi kukujuza bifo nze nabagamba okuleeta omuntu nga yadde teyasoma naye nga alina capacity mobilizing abantu asingira abantu abambala amakooti ne babalaga nti buli kimu kikwata empola naye nga Museveni tagenda kuvaako essaawa zino twetaaga ba player kuba kati tukimaze okizuula nti President Museveni akolagana n'abana abasajja abandi badde bakunga abantu okuteekawo embeera kino njagala nkibateeke mu mitwe gyammwe bannamasaka bannamukono bannaluweero bannakawa ab'embaale ab'omu Uganda yonna njagala mutege nti Museveni akolagana n'abantu bammwe bano abagamba nti bannabyabufuzi ate temwerabirayo President agenda kutongoza firimu ng'ojja bagadde naye badde tugenda okubonyabonya bano omuntu yenna akugamba nti twasama bwasame ku Facebook mugambe abasama mubamba noonyako ki nze nabagamba lwaki odduka nga tewali kikugoba muwogana muri ku Facebook president wa mu Facebook ate najja ku kisaawe ne mumuyoola lumu Bijirwa yayogera ekintu naye ne mumuvuma yabagamba nti abakulembeze okudduka nga mukimanyi bulungi nti president bamukwatidde magere lwaki temudda mu bitundu byammwe ne mugusiikuula n'abaana ne bagoberera naye mwena ne mwesoma kani mbadde kambabuuze mazima ga Katonda mubadde mu kima ky'emagere mwenna nga okumanya muli bantu bazibu nnyo mugenze mufune n'ebifaananyi ne mufuna n'obudde obwetereza nze nange ng'omuntu mbadde nkimanyi fe tuli bawanguzi era president gyali nze mmanyi president wondabira omanyi tuli proud we have done our part Mr. President nsaba Katonda akuwa amagezi otunule mu bannabyabufuzi abaga nti balidinga front ya political wing amazima gali nti tewali tugende tuzimba abaana baffe be twajja nabo tunoonya abaana baffe twali tubanoonye bwe tunaagenda n'abantu ne tugamba simanyi tugenda kusimbula abaana bajja batundanga n'obudde tebunnakeera Bijirwa yayogera statement eyo ne mumuvuma naye yali mutuufu yabagamba abakulembeze okumanya nti mukama wamwe mutegedde bulungi bamututte waka kibasomba muyina kugukuma ne bamanya nti next time wokwata kumukulembeze tetugenda kukiza bya kisirubi eyo yegundi gye tulina okuteekawo nti president bakoze eki nti bamukutte nga bawulira nti Masaka bali mukusaba bannange mutuyambe kyatabusedda over nti gundi naye muli kubano obabuuza amazima ga Katonda ng'ogyewo kamera ne bakuga atutukanga mu bukangi tujja bagamba kubanga munnange feno gye mwajja mu Nup twogera amazima so omusajja gwenda bamusajja watu asiibanga atambula ye Louis Rubongoya kyokka mwali mumuliisizza nze kale kambabuulire ebigambo bimwayogera nti Louis Rubongoya yakolera Museveni amazima ga Katonda bw'aba akolera Museveni naye ng'asobola okutambula buli wamu lekeraawo okuvuma ssebo tewali gwenvumye
mukyala gwe naye tonzijjaako waya simanyi omumbejja gwe manyi ekizibu kyoliwo ku protecting abannabyabufuzi ffe tulina bagamba mazima tonzijjaako waya nnyabo simanyi mukyala mumbejja genda owolereze bannabyabufuzi bo kuba oyinamu mikwano gyo ze sirya mu bannabyabufuzi tubabuulira mazima wamaiza akakaterega nkutumiddeko muganda wange fe abamu n'aboogera ano mwana tetuli bubi ekirala Bobi Wine oyo atuwadde omukisa nti nze ne bwenkeera ku makya nenga nti Kyagulanyi atu expose nze mwana kati message yange egenda eri mwe bannayuganda abali wano ku ground bakyali bange kino nkibagamba bw'oba oli ku ground ng'ondaba ng'oli muvubuka mwana fe abawogana abajjayo face zaffe nze siri bubi yes nyinza okuba nga omulimu gwe nina si gwa kabi naye nze sobola kubulwa kyakulya naye gwe weebuuze lwaki nze nkeera buli ku makya nenjogera ogambye it is my right ebyo genda obitwale ku page yo ne mu family yo male n'okubulookinga gwonzija kumulamwa sijja kubulookinga kankulekewo kuba oli mukazi mukulu njagala mumanye mwe baganda bange ababoda boda abatula mwe mulooza mbu mutukolera favor mwana era mpulirayo n'abantu nga muli ku ground nga museka mwana teri kadama wana ali bubi ayinza okuba nga afuna emitwalo 8 ndoze kyamaanyi ekibi kyayina tibakama bayinza omutulugunya naye mwana tebali bubi mwe bannayuganda abali ku ground kino nkibagamba tewali muntu ali mu diaspora bayinza okuba nga bali bubi naye at least mwandibadde muwulira ku nsonyi ne mumwebuuza naye bano abawogana mwe mulooza tuwogana mbu olwokuba tetulina kyakulya kati kankubuuze gwoza Alex kati olooza Isaac talina kyakulya Isaac abeera mu America Isaac Katerega abeera mu America asobola okwetuusaako buli kimu bano abantu bemulaba abali mu diaspora bagenda ne bandiiza president ne bagumira buli kimu mwana tulowooza nti baavu ne bwaba musajja oba mukazi ng'ali South Africa ng'akola mirimu ki mugagga abantu abali ku ground muyina okumanya nti mwe muli bubi nnyo n'okusinga ffe abaasama be mugamba nti twasama nze nsobola okuteekako data wa mitwalo 3 gwe tosobola bagamba nti nannyini mufu yakwata awawunya mbabuulira mwe bakyali baffe abali wano ku ground kino nkibagamba agenda okulaba akatambi kano mwana temulowooza nti mutukolera favor temulowooza nti mutuyamba nze saawa zino maama wange ne bwayagala eggomesa asobola okujambala ne bwaga nti mwana wange mutabani njagala kulya ku nkoko asobola ogirya nsobola okujja afoodinga temulowooza nti fe abaasama mpulira abantu nendaba babajjo bano nga bajja baga mwasamireyo bajjo Abitex abaana abo abaasama basobola okwebeezaawo mwe bannayuganda temutukolera favor kuvaayo kwerwanako you are not doing us a favor you are not doing us a favor kino nkibagamba bakyali bange nyinza okuba nga sirina mulimu gwa gavumenti naye mwana nze siriyala bakyali bange abandaba era bw'oba oli ku ground kuno ng'osobola okeera ku makya n'okola posti n'ogaa nti byasama bwasami mwana kankubuulire edda nga Bobi Wine tanaba kujja buli muntu eyalinnyanga ennyonyi okuva e Uganda ng'abanga avudde mu kifulukwa nga tayagala kumanya mwina n'okwebaza Bobi Wine oyo nti asobodde gwe kankubuulire abantu bayita mu bintu bingi nnyo omuntu okuba nga akyalowooza ku Uganda that is a bonus mwe bamaama baffe abali mu butale temulowooza mbu ffe tetulina kyakulya mwana mwe abavubuka abakeera ku makya ne mubeera mu bizinesi zammwe temulowooza mbu mwana ffe tetulina byakukola tuwogana buwogganyi mwana ffe oluusi tufuna akasente kaffe wano nga tebakatemyeko na musolo owulira bwe mba mulowooza nti mutuyamba buyambi okwerwanirira muli mu kwerimba bakyali bange gwe bw'oba olowooza nti nze ali e Bulaaya oba ali somewhere mbunze kinnuma ng'olinze nze nkulwanirire nina ebibooziboozi byenkooye musimanyi mutulwanirireko baatugobye ku ttaka nga muli abantu 100
temuddanga mukusinika binnyo nga mutuweereza message wano. Bwe mubanga omuntu asobola okujja n'abasirikale bana n'abagoba ku ttaka abantu 100 temutuwogganira. Bino mbyogera nga sibayisaamu maaso. Gw'omwana wa ghetto mwana kankubulira ekintu kimu. Omuvuzi wa boda boda tolwana kuyamba nze. Tolwana kuyamba Bobi Wine. Bw'oba tosobola kweyamba kyali wange. Abali mu zaakedi mugenda kuvaayo mutandika okutuwogganira ngwe emisolo girinnye. Kati ani gwe muwogganira? Nga bwe tugamba nti tulina cause temulina emulabika. Kambuuze. Mwe bakiwandika wanti abalabe balina okubalwanirira. Nze tunulira omuntu ng'oyimiridde ku Kyagulanyi ovuma. Amazima ga Katonda ng'oli muvubuka oli ku Bobi Wine ovuma. Omusajja ayina ennyumba etudde kuyika n'eka z'ettaka. Ayina family etegeerekeka. Naye nga mmwe bamasiikini muwoza kimu muti okufa. Nze bagenda kunsiba njagala okubuuza. Abali mu kkomera bonna bonna baabasiba lwa byabufuzi. Abafudde leero mu ddwaliro bafudde lwa byabufuzi. Mwe bamaama bafa ababeera mu butale ne mulooza nti waliwo malayika ezigenda obalwanirira. Mwe basajjamu ababeera mu taxi, abavuzi ba boda boda, abakola business. Ne mulowooza nti waliwo gwe mwawandiika gwe mwasayininga somewhere. Njagala babuulira. Mwebeereremu. Mwe aba police sisuubira nti police ya Uganda waliwo omuntu ali obulungi. Abamagye mwana njagala babuulira nti diaspora mwandibadde mugyebazanyo era nze omanyi lwaki siyombesa abantu ba diaspora kubanga mmanyi omulimu gwabwe. Bwe kankubulire mu Uganda ali wano ku ground okujja omuna Uganda ali mu America n'omutwala ku luguudo mbu yeekalakaase ku Uganda nga ayina ennyumba ye. Abana Uganda be mulaba abasinga be mulaba ku street abajja okwekalakaasa. Abasinga bavuga n'emmotoka bazadde bamweze batavugangako. Basula mu mayumba agatinta bwe gati. Nego nze nalaba luli omuntu ngaga nalaba mu Uganda ngaga nti muwoganire eyo. Abana Uganda balaba basingawo bayina amamotoka agasinga ne aba minister ne ba MP ge bayinawe Uganda. Buli lwolaba nga omuntu ali mu nsi eyeyagaza nga avuddeyo ku lwensi gwali ku ground ate yongeramu amaanyi 10 ku kinnaakyo. Actually gamba no ganti bwe kuba kufa kanfe n'abana abantu. Ba MP lero twagala kubabuulira. Nze olwaleero ngenda kwogera nnyo ku bakulembeze. Abakulembeze temumanyi mulimu gwammwe. Omukulembeze yenna alina okubeera n'abantu abamugoberera. Kye kimufuula omukulembeze. Obukulembeze tekitegeeza kugenda ku TV kwogera. Tekitegeeza kugenda kukwata buzindaalo kwogera bisanyusa bantu. Kitegeeza kubuulira abantu n'ozimba structures zo. Tekitegeeza kugoberera presidenti waffe tibamukwase magere mwena ne mudduka emisinde ne mugende emagere. Abakulembeze kuvira ate soogera kuba MP bokka kuba ne bakansala temubadde we mulabika. Abamu akoze obupande ne mwekweka mu mayumba gammwe ne mukola buli kimu. Kale nno gwe yawandisa akapande n'okawanika kale naye bakansala mubadde luddawa. Bameya mubadde luddawa. Ba chairman omanyi bwe tuwogera ku bagundi kuba kulembeze mwekweka nnyo mu ba MP. Naye abakulembeze mwetaaga orientation bababuulire kye mulina okukola mu revolution eno.
muddeeyo mukwate obusente mu buteeke mu bitundu gye muva. Kawempe gye twali tumanye yali ekulira okuzoganya tebaddeeyo yadde kantu konna. Nansana Mukono Wakisu Mpiji Makindi muddeeyo muzimba abaana. Kale ku lw'ensonga eyo kandekeraawo bwe mbanga njogedde mu busungu naye mbadde nno babuulira amazima abakulembeze baffe. Mulekeraawo okulabisa omukulembeze waffe. Abalala abali mu kuyombera wano mugende muyombere ku mikutu gyammwe. Ffe tulina ennaku yaffe naye abakulembeze njagala kubasaba mulekerawo okwanguwa ogenda okufuna ziserefi kubanga mbatunuulidde mwenda nga muli bangi nga muli magere engamba badde mu bitundu byammwe nga muzoganya. Kale twandiwulire yadde mubadde magere tuwulira nti amwe abadde mumaze okweseetinga ti ebitundu gye muva wabaddeyo okembeera. Ebiseera ebisinga nammwe mwe mutuleetera abantu okwogera ebigambo bwe pozi n'ekirala. Njagala okubajjukiza nti tufunye amawulire nti omu ku bakomuredi baffe Sesanga batte drone yamuwambye. Sesanga batte mu mujjukire yakolanga ku BBS Telefine. Twawulidde amawulire awo nti bamuwambye era drone yazze n'emuwamba. So tetumanyi tumunoonyeeko naye tumubanjeeko. Sesanga batte yawambiddwa era ge mawulire ge twasembyeyo okuwulira. Njagala okwebaza bambi bannayuganda mwenna abataddemu okulaba nga luno olunaku lubeera successful. Togamba nti tetufunyeemu, no, tufunyeemu ebintu bingi nnyo. Buli kintu kye tutuukako tubaako kye tukiyigamu. Nkutumiddeko mukadde wange njagala okwebaza buli muntu banaye tusikowalinze tugamba nti sente zo wataddemu nnyingi. Tewali sente zifudde, tewali resources zo zifudde era tugamba nti tekiyiseemu. No, we have scored. Oyinza okuba tokiraba naye ababaddewo abadiployinze n'ababadde mu lunaku luno olwaleero, we have scored. We have changed the system, the talk. Tukyusizza ekirala. President Kyagulanyi ataddewo statement nti mu ggwanga akomyewo. Okalabanga eyo statement nti mwali kubanga abasinga abadde bagezaako okugino walinga mbu who is Bobi Wine, who is he? Is just like an ordinary person. Kati mukitegedde bannayuganda naddala abagoberera Kyagulanyi nti he is not an ordinary person kubanga ordinary person tebaggalawo airport, ordinary person tebakyusa nteekateeka za airport, ordinary person tebalumba kitebe gyakulembera, ordinary person tebalumba makage ne batandika okuyisaawo ennyonyi as a method of intimidating people. So we have made a statement tukomyewo mu ggwanga. Ate ekirungi kati akomyewo wano ku butaka kubanga ali abadde alwanira wala katuli waka. Kati kye tubasaba bannayuganda singa bayita phase 2 bino ebyokutukuba ne tudduka emisi ne tukola ki time ya kufeesinga bayaaye bano for real. Buli kintu tukifuule ng'emmanduso. Buli kintu tukifuule ng'emmanduso. Statement has been made. Expenditure efulumiziddwa
era gwe abaddaga nti Bobi Wine kasajja kanafu namwe muleta y'abayimbi kale bagambe nti bagenda kudda police deploying nze newunya abantu batandika okugejinga Bobi Wine simanyi yenkanankana nono namwe kale mulangi y'abayimbi bamwe police deploying babasaleko mu maka gaabwe kakitegeza nti Bobi Wine alimu ekinyusi kyanjawulo era bw'oba mu addressing mu ngeri eyo ate buli lunaku tuyiga katumaze okuyiga buli lunaku tuyiga kitegedde ate olwaleero tuyambye okwanika n'abantu abamu abadde batwekwekamu tuyina ebintu bingi nnyo bye tuyiga tumaze okutegeera obunafu bwaffe singa tuba tutegeseka tugeze tugenda abantu oyina kati kituleetedde okuyiga oneesiga abakulembeze oba tojja kubeesiga onaateekamu amaanyi mangi okwezimbira abaana bo batogenda kikola ate ekira tekibadde kyangu kujjayo bannayuganda badde bali mu bivulu nnyo tuyina ebintu bingi nnyo bye tuyize era mmwe nawe temuwulira temugamba simanyi tetukoze no njagala mumanye kino njagala mukitegeere every day we are learning ate Museveni bwatyo bwajja ogenda mu byokusaaga ekirala temutya kuba kurisifa temutya kuboogerera ebigambo tebitta Museveni singa yawuliza abaali bamuyita akabwa singa teyawamba bukulembeze mwe mubeere focused lero mugende ku drawing board mugandi kakati bwe tuba tulangiride deployment zibeerawa nti wano next time bwe mba mulangirira sije musooka n'okusooka mukitegedde kino kibawe ebyokubala namwe Abannayuganda mubeere babazi mubeere babazi ate luno olutalo tumaking sure nti abantu buli muntu abeera involved omuntu akugamba amushimete mute mumala budde kubakulembeze abakulembeze sebo bali mu bifo ebyo bifo basobola bikozesa mu bitundu byabwe okuteekayo information tukimanyi nti basobola kujja ku front line naye tumanyi nti basobola okubeera eyo ne baako kye bakola mu bitundu byabwe so kitegeeza nabo balina okuzanya paati eyo eya parliament bagizanye naye ebulamu okutereezaamu katulinda bakama baffe kubanga ekintu ekitaliiko mutwe oluusi kifa katulinde bakama baffe program gye bagenda okujja nayo naye nze mbadde njagala kuyita wano kubanga president yatugamba nti bw'olabanga awali ekikyamu mwogere naye nze Mr President njagala kutuusa bubaka buno bannabyabufuzi abakwetoolodde bonna si kwawulayawula si nti omulabe kyayagala naye bakube mu tooki kubanga babanga basobola okujja mu bungi bwe bati ewuwo nga bakimanyi bulungi nti ewuwo bakukutteeyo gy'oli bakutaddeyo lwaki tebabadde bangi bwe batyo mu bitundu byabwe gye bakomandinga bagenda tuga nti okujjula awo ewuwo kyekireetedde Museveni n'akusuulaawo nedda Museveni akimanyi tife abantu ba bulijjo singa tubeerako abakulembeze nga batukyaginze bulungi eno gye tuli osobola n'okubeera emagere ne tukola buli kimu ekyetaagisibwa oshagedde so ebyo bye byaffe ekirala Mr President jagala otunulemu wano mu Buganda wateekwa okubanga mulimu abantu abaafuna sente either okusirika oba okubuzaabuza bannayuganda naye nga bali mu saidi yaffe kubanga Museveni bwe yamanya nti kasita yategeera nti mu Buganda tumaze okumugobamu yali alina okukozesa ebintu bibiri oba bisatu ekisooka intimidation ekyokubiri okubawa sente okusirika ekyokusatu okubagamba nti mwe mumubeereko naye nga mumutwala awo abeera awo mu politics ebyo ebintu bisatu Museveni bye yakola ebintu bisatu Museveni bye yakola hano mu Buganda we twasinga okuwangula bisatu intimidation teeka mu sente then mubeere kumpi ne Kyagulanyi mumuzanyise politics gwe bali bazanyisa abantu b'omu central from okutandikira ddala kuba Paul Kawanga semwogerere ebyo ebintu bisatu mbisuubire
byebiriwo kati omugezi tegeera omusiru siriwala nyiga nnyo lowooza nti nkulimba ebyo ebintu bisatu biri wano mu Buganda kubanga wano we wali entabiro y'ebyobufuzi ebintu bisatu Museveni byakoze mu bakulembeze baano mu Buganda bawe ssente by intimidating then babere kumpi n'omuntu oyo gwe bamanyi nti ye si politician asobola okufuna eri character then bamubere kumpi bamusale speed that is it president yebye bintu bisatu nsababu ofuna akadde taata honale president waffe bitunulemu byebiri mu bakulembezeebo abali wano bisatu tebakulimba ebyo ebintu bisatu byebiri wano awaganye awali entabiro y'ebyobufuzi munzikirize nkomaawo okay muganda ngambye neyongera angambye abadde tamanyi abana Uganda mulina okutandika okubuuza abakulembeze bamwe bano nti ddala kituufu mukakasa musobola okutwala Kyagulanyi Ssentamu mu ntebe nze saagala mbalimbe abantu struggle ya feno bagifudde katemba nti tugenda mu makomera ne batusiba abamu ne tutibwa ng'oli azannya katemba kati mwabo bendabye mulimu abaagala okudda mu 2026 ekitali kibi kubanga buli omwe awewe betu naye nze saagalira ddala president waffe tutuuke ekiseera nga banna Uganda batandise okumulabanga ddiikuula nga ate bano bennyini bano beba pulense party ennene nga president waffe ajjayo naago mu buto kuba omusajja oyo ayagala enkyukakyuka mu bantu bonna Museveni baalemeddwa okuteeka wansi Kyagulanyi amufuukidde ekizibu muina sente muziina naye temusobola nakozesa ku sente zammwe kasajja kano ka Museveni kalaga nti owaayo president takwatibwako obwedda bwenna mwenna muli ku live mwefudde babuloga mukola ki ku live mwenna mwefudde babuloga oli bwagamba sheyalinga simanyi twagala kubeera bana genda ozimbe gyo kulembera ozimbeyo abaana oluvanga mugamba tulina empisa embi tubaswaza swada tetuba kitiibwa if you want olabyeko abantu abogera kukona lutamaguzi ayinza okubanga tabaddeyo fizika naye yakozesa omudumu gwe n'akozesa olulimi lwe n'akunga abantu naye mmwe n'okukunga obukunzi tubadde tulina nakubawoganira naye Katonda abaswaziza mwana muddeeyo ku drawing board ba politician okuvira ddala ku mutendera gwa LC kansala chairman LC 5 mayor ba MP mufuneeyo obudde mugende mu orientation njagala ekibiina kyange ekirungi baba we task buli mukulembeza agende ku kitundu kye ekitone nyafu n'abaana bisatu nga babe nze nabagamba wano nti mu Uganda ano olaba president n'amala agamba nti kaakati tugenda kulumba naye buli mukulembeze jangu n'abaana bo 10 oyinza okwekanga nga abasinga tebayinaawo yadde baddayi hadi 10 oli ajja agamba nti ndi mukunenya bakulembeze nedda si kunenya bakulembeze naye nga mutunule nammwe mulabe abantu banna Uganda bagumira nnyo ku bantu goli wadde mboga ntoyagala kuwulira bakulembeze naye nze mbabuulira ekyo nakyo kirwadde kiryawo oli wadde mbo obutawuliriza naye nze nkubuulira bw'oba olabye fomati ya leero ebadde ebulamu abantu okubanga mu bitundu byabwe basobola okukomandinga njagala kubuuza abeekakuuto kiki kye mukoze abakulembera yatuuseeko ekakuuto n'abagamba ku nsonga z'ennaku z'omwezi nga 5 ekakuuto owuliddeyo akabeerabeera konna akabaddeyo ebukoma nsimbi mwawulidde ku kintu kye bagamba nti ennaku z'omwezi nga 5 president akomawo
bubuuza kubanga nga tonatandika na kunenya banna Uganda soko obuze nti yo information baade bagitegedde bulungi omanyi tulina okutunulira ebintu bino ebyo bye bibadde bireeta abantu abasinga ne revolution zaffe okutandika okubanga zonooneka kwe kulooza nti olina abantu b'okulembera nabo naye nga abantu abasinga bali mu byabwe. Nze leero njagala kuboogerako ba politician mbaveeko muli baddembe okunyigira naye namwe muddeeyo mwekebere muswaleeko mu mitima mugambe nti naye omusajja ono awaddeyo obulamu bwe lwaki tetukola paati yaffe mugenda kutulimba mubeera mu parliament mwali muyisizaaki ekiyamba abantu bwe baleeta biiru ey'okuyisa ssente mwenna mugabane eyo mwenna mugibeeramu tetuulirangako nga muga nti leero baleese gundi yakulaba nga tweyongeza omusaala ffe nga opposition abasaidi eno tugiganye mwenna mukkiriziganyiza wamu yensonga lwaki ne honorable zaake mwamugoba ku commission kubanga lwe mwamugoba bwe muti parliament yeyongeza omusaala era awo temwayogera mwenna abali eno ku opposition n'abali mu government mwenna temwayogera njagala kubuuza ddala tukyalina parliament omukulembeze oyina okubeera ne capacity nga mu kitundu kyo ne bakukwata bukwasi ne bakusongamu omunwa abantu b'otambula nabo muddeeyo muzimbe abantu muleme kuzimba basapota muzimbe bapuleya naffe abantu abalala bwe tujokwa omunayuganda ye supporta naye bw'alaba ng'ekintu kikutte munayuganda alinga mwana muto bw'alaba ekintu nga kitandise okubeera nga kiikya muketed nga akiyingiramu kati musooke muzimba at least be mwesiga nga naffe bwe tuzimba kubanga kino kitulaze bayida ekamba bulire bannayuganda baagala enkyukakyuka bajaagala naye mu bannayuganda muteekemu abantu abali be bayita basolid abasobola okumaakuma bano basapota abo ne bajenyigiramu bwenyigizi kiro kitwala omunaku bajaagala bannayuganda tulina okuvaamu akatengo tulina okuvaamu ebintu by'okugamba nti bano abasajja bakuba katiya gaasi kamu ne tudduka no bino nno mbyogedde mu mukwano temugamba nti mbadde nina obusungu newankubadde obusungu bubeeramu naye mbyogedde mu mukwano ogwa ddala kyobola nti olwaleero nkoze live ez'okumukumu ekisooka nga saagala bantu babawuddise nti temuwangudde we have won deployment gye mulabye ebategeeze Museveni adeployinga atya singa tuba tumulumbi abakulembeze muyina okubala bwe mumanya nti Museveni bwati bwa deployinga kati mukyuse tactic tukitegedde nti mu centro muno Museveni mwasinga okutya watyanga tumusembezaako ebbali katono nnyo ne tumulaga nti tugende eno ne tubbulukukira wano tuddeyo ku drawing map waliwo bendabya abeekawempe abasajja abakulu kati babaddewo wali kwetimba bwetimbi anoonya kaadi tewali na kirala kuba kati mubuuze abadde akima kyawo mwe bannayuganda bano abasajja mulina obaga nti mwe bantu mmwe singa mwali mwagala Museveni okugenda kati gwe abadde ayagala kaadi wandibadde atiisi oliidingayo abantu nga 10 oba 3 abavudde ekawempe nga basitudde ebipande naye oze wali kwekubya bifaananyi mwenna mwambadde obutaayi obadde okimaki tewali kintu kisinze kutuleetera bizibu nga bitiibwa ebyo bye mwagala wano bijirwa yabyogerako ne mumuyisa bubi munoonya bululu ate nga ge mazima mubadde bangi emagere ne ngamba kale singa ennamba ezo mwasigaddeyo mu bitundu byammwe kale mwandize emagere naye ne mumba nti ewammwe gye muva mu bitundu waliyo ensasage naye muze mwenna actually engeri gye mubadde awo mulinganga abagambye nti mwenna muweddeyo ate sisobola gamba mbu bye mukola temubitegeera amazima gali nti abakulembeze mumanyi kye tulina okukola okujjako Museveni mwenna mukimanyi nti Museveni avaako na capacity building Museveni avaako na grand mobilization okuviira ddala wansi
Museveni avaako na strategies nti ku kyalo buli muntu n'ofuna abaana. Sigenda gamba mbu temumanyi kyakola awo mbamba limbi. Mwenna abali ku opposition mumanyi ekitwala Museveni. Ekitwala Museveni si parliament. Ekitwala Museveni si kwogera luzungu lungi kubanga Museveni atufuga oluzungu alwogera agenze ku international community. Abakulembeze sawa zinabali ku National Unity Platform mwalinga bavubuka mu bibiina ebirala nga mwogera n'okusingako emunye ekiyenje oba enyenje kati we mwajje no mwasirika mwe abakulembeze betuyine sawa no mu National Unity Platform mwe mwalidinga ngazi strike makerere mwagala kutugamba nti aga amagezi gonna gagwayo mwaba mukumu abakulembeze abali eno mu Nup government eno yabakwata nako ebitundu byammwe gye muva ne biteekawo embeera ne muteebwa mwakola mutya kyogamba aga amagezi ge mwakozesa okumobilizinga n'okwenfominga n'okwempoweringa abantu b'ebitundu ebyo gabagwako amagezi ago mwagatunda mbumukadi actually mukuze na nnyo mwandibadde kati mwe mulina ne experience nga mutuga nti kati wano twegaba fe twabalabye mutudde okumanya muli bantu bazibu nnyo bwe twabalabye mu parliament nga muwanise emikono nga mutuga nti mupulanize ngeje mugenda okukima president tubadde tubasuubira nti kakati mulina ebintu bingi nnyo activities nyingi nnyo ze mwategese mu bitundu byammwe gye muva naye nga mwatudde mu parliament we tubalabye eri kwega mwagenze kuteesa kya amazima ga Katonda muyina experience temulimba bantu atenze kanchi bagambe direct kubanga tewali agenda kibagamba mulimba mumanyi Museveni bwagenda just temwagala bwagazi Museveni tagenda nga mwenna mwekunze okugende wa president gye mumanyi nti gye bamusibidde atogamba nti mundu nedda John tetwetaaga mundu tebakulimba tetwetaaga mundu era oli akugamba nti twetaage mundu kino kanchi bagambe mu bintu byonna bye tuba tulowooza nga banna Uganda abaagala okutwala Museveni togeza tokikola ne bakuyingiza emboozi ya simanyi mundu awo Museveni ayinawo obukugu Museveni watayina bukugu Museveni tamanyi kye bayita street fight eyo tagitegeera street fight zezino kuzimwe ezaali zigenda omuntu alanga baganye Ssaabasajja Kabaka okugenda ebugerere street fight nzibunye yo ku predictinga boganti omuyingize mu byokulwanyisa awajja kukubanga n'ebimu abikuteerewo oshegede Museveni yetaaga kugugumula nga bwora etumukozereyo netumanya nti adiployinze wane Kampala kati twandibadde already eri mu byalo gye tuva ngaaguwulira bwetu tyo bwe tumukuba teba kutwala mu eyo kampu ajja kukubanga bwakuterayo n'ebyokulwanyisewo ng'ayina n'aba mu backinga wabula abaagala okukozesa eyo format mugikozese mu underground nga mmwe eyo tebagidiscussinga wano ku social media fe wano tudiscussinga biri mu mateeka kubanga okwekalakaasa kuli mu mateeka ate bagamba nti constitution ekuwa obuyinza nti singa government singa omuntu ali mu buyinza akunyigiriza oli waddembe naawe okwetaasa okyegedde mu maanyi gonna kyobola nti ennaku z'omwezi nga 18 ne 19 Museveni yali agenze singa twakikola ennaku ne ziyitamu munoonya abaana mu empowering naffe nga bwe tu empowering abaana kubanga gye bali ekirala tukozese buli advantage gye tugwako bwe tufuna banna Uganda nga bangi nga tusobola bakomandinga ne baako kye bakola tewali lunaku lwoyina kweteekateekera mulabewo mbagambye zino ennaku ze tulanga nti tugenda kola kino nungi nnyo okutuwa okweteekateeka n'okulaba Museveni adiployinga atya kati oluddako tetugenda mutegeeza mwe kyembasaba kimu buli lunaku mukiipinge nga mwogera ku struggle onaku lumu Museveni agenda kwegwa atajja na kukitegeera bujja kucha ku macha nga kakadde kalamba kali wali eri ku state house kasazeeko nga badde takasuubira what you need to do kyotakiriza mulabe okukola takujjaamu essuubi kubanga dero kye badde baagala okukola
bade bagenda kujano bewane president wamwe mwatugambye 1 million match muganda wange 1 million match was a success. It was a success 100.11%. It was a success. Yandi badde teri successful singa president for instance azze na checking in na tambula na ita kukubo yekka. It was a success. But leaders and Ugandans, we need to work together, but most especially abakulembeze muino omulimo munene nnyo mu nsonga eno kubanga mwe muwulirwa. Omukulembeze mu kitundu kyo oyina okuteekayo gaadi nti twandira abakulembeze baffe nga bangi bazookwaniza omukulembeze wano naye nga mu bitundu byabwe poliisi ega nti bannange ate ebyo musobola obikola. Ekirala kino kankyogereko kubanga kikulu. We need to empower the ghetto abantu ba bulijjo. Teri muntu ayambala masuuti ajjako Museveni. Taliyo. Abo babayita kampomedde. Mwempawalinga abaana ba ghetto, abaana abatalina byakola. Institutions. Leaders ba institutions mwina okubawa sente. Facilitation. You have to facilitate some activities to building institutions. Tukomyewo omutima gw'abaana bali ababeerangawo nga tebaagala kumanya. Tunoonya abantu batusomese kye bayita mobilization. How do you mobilize? Abakulembeze baffe muddemu mbwe kiba kyetaagisa ekibiina kibakolere orientation. Bababuulire kye bayita mobilization. Kubanga abamu bateekwa bayinza okuba nga tebakimanyi. You cannot remove Museveni when you're not mobilized. When you don't have capacity. Eya wansi eri ey'omuntu w'ekyonjojjo. Omuntu w'e Masaka. Awulira obuulizi nti Kyagulanyi bamukutte Masaka n'ezikira. Obudde ne buziba. Mukono n'ezikira. Naye obuzibu twagenda ne tufuna abantu abakulu abaludde mu byobufuzi. Batuleetera science mungi nnyo atatuyamba kujjako Museveni. Buli tuba tugenda okuteekawo embeera nga baga nti kakati ekyo mukoze bubi gwoza Museveni agenda kukkiriza okola ebirungi byerere. My friend, this one is ono muyeekera. Toyina bintu byogenda kuzanya mbu Museveni awulira kimu. Olulimi lwa kumuteeka ku pressure. Era omuntu ajja nakwewanirako ndabyeko abadde baga kakati sente zaffe yo money wonna we muzitadde kasita ziba nga zikoze emirimu oba zirese baana zigulidde baana mazzi zasuzisa baana. That is the price we need to pay. Era beera mugumu beera mukakamu. Ekisooka tuyina kye tukoze nti president waffe takwatibwa bamuteekamu ebyo ebyekisirusiru. Ali waka. Kyandibadde tekikoze nti president bamukutte ne bamuteeka ne mukomera kakati ali mukomera naye kati ali uwe. That one is a success. What we need to build nti buli muntu tadda mukwatibwa ne tusigala nga tutudde ewaka. Nti MP bwe bamukwata tusituke. Eyo capacity gye tulina okuzimba. Tugizimba tutya nga tutandikidde ddala ku bitundu byaffe gye tuva. Nga tuvudde mu politics w'okujjano ne twogera oluzungu lungi. Muganda ange honorable bwambalo ngambye nti owulire nyiike. Honorable ate gwoli musajja wa kuzoganya. Gwe nawe owulira otya nyiike. Gwe mulimu gw'olina okukola bw'osanga ng'ago bannabyafuzi babuulira amazima. Mwe abaana bafuutu soja. Era Mr. President kino njagala kikugamba. Ddamu bw'kiba kisoboka osembeze bafuutu soja balina amagezi ag'okuggyako Museveni okusinga bano bannabyafuzi abazanya politics. Tuddemu tukunge bafuutu soja bamanye engeri gye bajjako Museveni. Wano mu people power twazoganya Museveni n'atuuka n'okukankana. Ng'abaana abo bakola kyonna ekisoboka. Bano abasajja bali wano kuggalawo omulyango gwa Mmanju. Kuyambako Museveni kutwaliriza kisanja kye. Kyobola nti buli we tulanga ekintu ekigenda okuteeka Museveni ku bunkenke tebakyenyigiramu. Batandika kuwoleza. Naye gwe obadde okimanyi nti okumanya abantu bamwe bano bazibu. Mbadde kanonkeera bidde. Obadde okimanyi nti abakulembeze bamwe abali ku ttendera lya ku mudaala gwa MP ono omukyala speaker abwe yabayita ne bagenda sebo ne balonkinga ennyumba ye Bukedeya. Naye bagamba speaker mbu tebabalaga mu mawulire kitegeeza nti batutya.
Kitegeza ffe tulina okugamba abakulembeze baffe kye balina okukola. Si bwe kiri? Kitegeza nti nange kye njogera siri mu kwogera kikyamu. Nkiddemu. Abakulembeze baffe ffe bakama bammwe. Era tuli wano kubategeeza nti amazima gali nti mukyuseemu mobilization yammwe mu bitundu gye muva eri puwa. Mulekere ngaawo okudduka ng'obuddusi okugende wa president nga tumanyi bulungi nti ali magere. Ffe tulina kugukumamu, tulina kuteekawo mbeera nga tuli mu bitundu byaffe gye tukomandingira. Honorable wange omulungi, Honorable Francis Zaake gwe okulira abavubuka. Tandika okuddamu okubuulira abavubuka ekyokukola ekyaddala. Ate naawe Honorable wange njagala kusaba abantu b'emityana oyina okuddamu obayitemu baleme kulinda nti gwe ogenda obalwanira kubanga balina ekyo ekizibu. Naawe oyina okuzimba capacity Honorable Zaake. Tisinga bakeera ku makya ne bakukwata mityana yonna yonna esobola okukyankalana. Bano bajoyisi baagala abo basajja abo ba luzungu nnyo. Bo balooza nti tuli mu demokrasia kwa kwogera luzungu kati abo tulina kulwana ne tukyusa ne tuleeta government ya demokrasia ne boogera oluzungu lwabwe abo siba mobilizer. Era ndooza mu mityana awo gwoliwo ate nagenze n'empulira waliwo simanyo ne yeeyita Omunyarwanda wa Bobi kati ye mu kifo ky'okukunga abagoba mu 7 ali mu kukunga abantu bagenda kwesimba ku Zaake mbu ayagala kwesimba ku Zaake oba ali ludda wasimulabe na kumulaba sirabye kyataddeyo egundi emityana ekiraga nti naye wankyuka simanyi ye Munyarwanda wani wa Bobi ali eyo yali mu politics wa 2026 yafuna obuvubuka obumukuutira akadingidi bali ku Zaake bamutemaatema bamulira wansi naye gwe mubuuze nti kakati gwe nga mmeeya w'emityana tubuulire lewe buwulidde nti bakutte president abaana bo babadde luddawa angazi. Bwe njogera ku bakulembeze mmanyi hypocrisy eri mu bakulembeze. These are opportunists. Nakifuma kiki ekibaddeyo nga president bamukutte? Omunyarwanda wa Kabaka yoyo yali eyo emityana omulimu gwakola ogw'amaanyi agenda avumirira Zaake nga bw'atalina kyakoze. Kyokka naye akulaga nti ali ku kaadi ya Nup. Bakola obukuukuulu eyo waliwo ne yajja ku komenti za Zaake n'agamba Zaake yali adonatinze gundi yali adonatinze ambulance. Timu yoyo muvubuka nejja negamba kakati Zaake atidde Omunyarwanda wa Kabaka olw'okuba amanyikiddwa mu bantu. Mr. President oyina abantu abaafuna kaadi baddiikuula. Bagenda ne bateekateekawo obukolo bwabwe obw'okukolerako politics mbu simanyi bagenze simanyi kusaba. Mugenda muti abakulembeze MP omulamba n'oyita mu constituency ng'oyina abantu babiri. Naye n'ogamba oli mukulembeze. Era kyobola nti nze nabaga nti mmwe politics oyo nze simwagalira ddala. Nabalaba mukoze politics wano mbu simanyi mugenze emityana oye oyo n'oyo simanyi era ye Munyarwanda wa Bobi wa Kabaka ne Joyce baagala. Muli bakulembeze kye mugamba nti mwafairinga n'okuyita abantu abasuka mu 10 mu constituency namba. Mugenze kusaba mbu police ebaganye mulekerawo okuzanya politics oyo owabaddiikuula oyo. Simwagalira ddala. Ate nze nabagambe ekizibu kye nina nti nze njogera mazima. Ate kasita mwasalawo ne mugamba nti kakati omutimbagano guno ogw'amasaba media katuguwe publicity mugume wamanze mbabuulira amazima nze sigenda kwenya abakulembeze bamwe bafu abasinga. Sikyogera mu bukyayi mumanyi bulungi nti mpa ekitiibwa abakulembeze. Abakulembeze bamwe baatuuka. Abakulembeze bamwe tebaagala kintu kitaataaganya musaala gwabwe. Abakulembeze bamwe tebaagala muntu kuwulira ngo olaba gundi eje tubadde eje tutaddewo. Era njagala kusaba tuzzeemu tukomyewo ekigambo kunga tukijjemu abantu abazanya politics waabwe. Ekirala bannayuganda njagala basaba mutandike okukendeeza essuubi lyammwe mu bannabyabufuzi. Nze wamma mbabuulira siina bukyayi ku muntu yenna goge mazima. Naye mbabuulira bwe tuba bakugenda mu nsi nsuubizi tulina kunoonya ba Bobi yange abo batunaakomawo ne tubazimba tunoonya ba Sharon abo we tatandika tunoonya abaana baffe bonna abaali basobola okuyiwawo omubiri titebasobola kukkiriza president kukwatibwa nga weebali. Omwana agamba nti nzo nzitirano ku president be tulina okuzimba. Naye bwe munadda ku bano
MP omulamba ali ku live ali mukola afuse buloga oli buloga oguno omulembe gwayo noonekera ddala bannange kyemanya bamugenda kuvaayo munnenye mukole ki naye nze sifaayo nze mbabuulira mazima leero njagala mukkirize nti leadership abakulembeze baffe wano mu Kampala walina okukyukira obuyinza tebakoze kimala oba just balina masanda mu ngalo oba tebaagala Museveni kugenda kubanga njagala kukakasa nti ebitundu ebitwala Museveni byonna twabiwangula Museveni kateeka sente wano mbakulembeze baffe wano mu Buganda wano ne wanalaba omukyala mu Amerika nga munyiivu nnyo naye munaye katulinde omanyi president yagamba mbu yalonda abantu be era mumuwa omukisa naye Mr. President ekirungi watugamba nti bwe mulabanga ensobi kasita mutavoola siina gwenzivodde era mbabuulidde bulungi Mr. President n'abali kuno munansonyowa naye nze mbadde njagala mbabuulira amazima mumanye mwana akulembeze baffe bali wano wennyini awali entabiro y'ebyobufuzi kubanga wano wookyusiza wano we tulina okubanga tuteeka ekyanyi na buli kimu n'amaanyi gaffe ate nga tusobola okukikola naye wano twabadde tulanga ekirala saagala mugaye nti President Kyagula yeyalanze ennaku z'omwezi nga 8 ekyo ffe twakyerangidde tubadde tulanga abakulembeze twamaze kubaforcinga ng'olaba omuntu n'okukola ka video asooka kugaa nti kakati kanaagasa nga mulinganga abagamba nti Uganda bwekyuka mbu ffe tugenda okuginyumirwa ffekka nga mukimanyi bulungi waliwo agambye nti kakkana Museveni temumusobola ate kati olina kumunzijukiza kitegeeza nti musobola olaba ojja nonga nti nzikakkane tolaba kati ndi w'amaanyi tolina kunzijukiza nti Museveni w'amaanyi munnange kubanga tulabyeko ab'amaanyi ne bakomeka ate Museveni w'amaanyi akwata bukwasi bantu singa w'amaanyi teyandiwambye pulezidenti waffe gwayita nti si w'amaanyi yandimulese n'atambula n'ayitako entebe mwasooka kutugaa tuli baddiikuula muleke kwetemangalike muleke kwewaayiriza ati first mugamba Museveni w'amaanyi naye ow'amaanyi takola bw'atyo ekira njagala bategeeza nti Museveni yaleese etteeka ery'okutwala ettaka kati mwabalooza nti tuli mu byabufuzi anti mugamba tuwoggana nnyo bwe banajja okutwala ettaka lyojja kumanya nti bulijjo politics akwata buli wamu ekira temulina kutujjukiza nti Museveni w'amaanyi gyokoma okwagala nti otukakase nti omuntu w'amaanyi kitegeeza nti si w'amaanyi kuba w'amaanyi tadiployinga bw'atyo ow'amaanyi takyusa nteekateeka za nnyonyi ow'amaanyi aleka omunafu n'atambula ne yeekola byonna by'ayagala naye kino kitulagira dda nti Museveni munafu jasi bannayuganda baganye ekitegeera nti kuguma bugumi ne tugamba nti kaakati ekijja kijje ate nga saawa edaatera okutuuka nkugambye olunaku lujja kukya lumu abantu bajja kukakasa ebyo nno bye bigambo byange bwe naaba nfunye akadde leero nja kujja njogereko naye bwe naaba soogedde mumanye nti ebigambo byange ebisinga mbyogedde ebigambo byange ebisinga mbyogedde naye message yange eri abakulembeze mulimba Kyagulanyi Ssentamu mwagala kumukozesa kumufunako byammwe era abasinga kasita mwatuuka kati mukola politics wakwekweka ekirala mwabagamba nti tuli banafu omunafu bamuleka n'atambula naye buli lwoga nti omuntu munafu naye ng'omuterawo embeera ate tamukiisa kukozesa bunafu bwe kitegeeza nti w'amaanyi so n'olw'ensonga eyo nze munzikirize mbasiibule katusabe Katonda waffe abaana bonna abakwatiddwa tubafune kubanga tebalina musango tuddemu tuseetinge naye katusuubire nti ku luno abakulembeze we tunaabayita temujja kutandika kwefuula bali mu paalamenti otiso mulina bye muteesa ebituyamba ekyo kipaalamenti ekyo nze nabagamba mu paalamenti ze twali tufunye it is the most useless parliament paalamenti y'ekisanja kino yekyasinza okuba ensi etalina makulu ekirala njagala kuweereza obubaka eri ndabyeko omuvubuka gwe bayita mindset ng'ali mu kuseka mindset
bwobanga oyina maama wo oba sister we ne Uganda nja kugeraageranya ku musirusiru eyali ku kyalo n'alabanga basenda banno olw'okuba yali ayina ettaka yalaba basenda banne n'aseka naga nti mubajjeyo babadde bampogganyiza naye olunaku lumu abatemu bamulumba kubanga abo abantu be basenda abatemu baali batya okulumba ekitundu ekyo kubanga omugagga oyo abantu baalingawo abaali bamukuuma olunaku lumu City Council yajja n'esenda abantu abo era yawagira nnyo naga nti babasende badde bampogganyiza badde bamazeeko emirembe tebalina kubeera wano bwe babasenda ne bagenda bwe bamala okugenda waayitawo ebbanga ttono nnyo abatemu ne balumba ennyumba y'oyo omusajja bwe bamulumba nga talina muntu yenna amuyamba era abatemu bayingira ne bamulumba ne bamubba ne bamala ne bamutta nga kyava kuki security gye yali yeekuumiddeko ekiseera ekyo teyagitreasuringa yalowooza nti abo tebalina makulu mindset oli London njagala kukakasanga nti akatonda olunaku lumu ogenda kola live wano ng'osaba obuyambi oga nti bannaye mu nnyambe waliwo ekyatuuseewo nja kuba omu ku bantu abajja okujja wano ate nze nsaba bulamu nja kujja nkujjukize nkugambe mwatugamba nti Uganda eri bulungi era Bobi Wine ddiikuula era Bobi Wine attisa abaana b'abantu eyo yegundi gye ndi kugamba mu bantu besisuubira kwogera bya kisiru ye mindset omuntu atambuddeko kale n'oyimiya ku social media n'otandika okutusekerera ng'olinga agamba nti ffe tuli nti tugudde oba bye tukola tutubitegera munnange tusikowalinze olaba nze atalina mulimu gutegerekeka atalina mu kitundu kitegerekeka nsobola okutegeera olwo mwe abali mu nsi ze tusinga okwetaaga era nze kyova olaba actually mindset mu basiraamu gw'olina kubeera muli wakagundi kakabirizi kubanga olaba osobola okeera ku makya n'osekerera abaana abali mugezaako okulwana okugyawo Museveni ng'ate oli musajja musiraamu ng'okimanyi bulungi nti Museveni akutta abasiraamu b'oyita baganda bo bonna abatadde mu kkomera naye ate oli mu kulwanyisa omuntu agezaako okulaba ng'ebyo ebikolwa biggwawo bannaaye muleetera abantu abalala okwevuma oga nti naye bano abantu betulwanirira ate mwe mwonoonera abalala buli omu alina kyakkiririzaamu naye ebiseera ebisinga weewalanga nnyo okwogera ebigambo nga waliwo ekintu ekyakabeerawo omugenzi Chuli nga tannafa bwe baakuba abantu amasasi yaga nti poliisi ekubye batono teyamanya nti amasasi agaakuba abantu gegenda okumutta kati gwe mbulira ani asobola okuyamba famire ya jjajja Chuli essaawa zino tewali kulwaki ebigambo byayogera omuntu bw'amusanga oba n'asanga omuntu nga wa nnyumba ye naga nti nze nva wa mugenzi Chuli aga nti nedda omulala ye basajja mivule eyavuddeyo n'akola akatambi omanyi bagamba abasirusiru babakozesa nnyo ensobi ne balowooza nti nabo bali mu system naye nga tebali mu system omwami oyo yakoze akatambi naga nti atukoledde ebiveera mbagenda otuziika saasira abaana bwe abajja okubeerawo nga wafadda nga banoonya emirimu nga bakubuuza ng'oga nti nze ndi mutabani waani ndi mutabani w'abasajja mivule ngaaga nti va wano kitaawo yali mutemu bwe twali tubonaabona yasekereranga yakolagananga n'abasajja abatulugunyanga naye njagala kubazaamu maanyi buli ekitandika kibeera n'enkomerero olunaku lugenda kukyanga Museveni takyali bumukulembeze and it is not far Mukama abankuumire Mukama abanjagalire Mukama abampeera ekisa Mukama abankwatire abampeera amaanyi tugenda kuddamu phase 2 era ku luno bwe tuba tusimbula bannayuganda mbeegayiridde buli omulaba munnabyafuzi ng'akutta akazindaalo jjukira olunaku luno omanye nti abo tebalinamu abasinga mu phase ze tugenda okutambuliramu njagala mutunuulire bannabyabufuzi buli anaakwata akazindaalo
bwayogera nti omusajja enkya tumuchwala abagezi museke mugaye nti oya tulimba ffe tulina okwezimba mu abantu ebyo nno bye byange mukama abanjagalire nze mbasiibudde mweraba ebyo nno bye bigambo byange bwe naaba nfunye akadde leero nja kujja njogereko naye bwe naaba soogedde mumanye nti ebigambo byange ebisinga mbyogedde ebigambo byange ebisinga mbyogedde naye message yange eri abakulembeze mulimba Kyagulanyi Ssentamu mwagala kumukozesa kumufunako byammwe era abasinga kasita muganda ange honorable bwambalo ngambye nti owulire enyiike honorable ate gwe musajja wa kuzoganya gwe nawe owulira otya enyiike gwe mulimu gw'olina okukola bw'osanga ngaago bannabyafuzi babuulira amazima mwe abaana bafuutu soja era Mr President kino njagala kikugamba damu bw'kiba kisoboka osembeze bafuutu soja balina amagezi ag'okuggyako Museveni okusinga bano bannabyafuzi abazanya politics tuddemu tukunge bafuutu soja bamanye engeri gye bajjako Museveni wano mu people power twazoganya Museveni n'atuuka n'okukankana ng'abaana abo bakola kyonna ekisoboka bana abasajja bali wano kuggalawo mulyango gwa manju kuyambako Museveni kutwaliriza kisanja kye kyobola nti buli we tulanga ekintu ekigenda okuteeka Museveni ku bunkenke tebakyenyigiramu batandika kuwoleza naye gwe obadde okimanyi nti okumanya abantu bamwe bano bazibu mbadde kanonkeera bidde obadde okimanyi nti abakulembeze bamwe abali ku ttendera lya ku mudaala gwa MP ono omukyala speaker abwe yabayita ne bagenda sebo ne balonkinga ennyumba ye Bukedeya naye bagamba speaker mbu tebabalaga mu mawulire kitegeeza nti batutya kitegeeza ffe tulina okugamba abakulembeze baffe kye balina okukola si bwe kiri kitegeeza nti nange kyenjogera siri mu kwogera kikyamu nkiddemu abakulembeze baffe ffe bakama bammwe era tuli wano kubategeeza nti amazima gali nti mukyuseemu mobilization yammwe mu bitundu gye muva eripuwa mulekere ngaawo okudduka ng'obuddusi okugenda wa president nga tumanyi bulungi nti ali magere ffe tulina kugukumamu tulina kuteekawo mbeera nga tuli mu bitundu byaffe gye tukomandingira honorable wange omulungi honorable Francis Zaake gwokulira abavubuka embeera bwetyo bweri abakulembeze betuyita abakulembeze baleka bo bali ku byabwe balina emirimu egyabwe gye baliko bo bafuna emisaala baleka ebyabwe byaggwa bo batereera tebakyalina kye beegomba kirala era ebya okugamba nti kujjako General Kaguta Museveni akasibe baliko era tebibakwatirako wadde n'okamu n'omulundi n'ogumu abbe ekikulu nti mwami Museveni waali ate bafuna omusaala kyekibayamba era kyekigenda okubawa essanyu naye okugamba nti balwane bakole eki bateekewo embeera ejjako General Kaguta Museveni ekyo kikafuuwe era tebabyetaaga
kyetulumwa nti bagenda kukonya struggle okugiza emabega ne kasita tubalabye tubategedde kanafu tulina okuteekamu jjiya endala tubaleke bakole ebyabwe ate naffe tukola ebyo bijjako General Yoweri Kaguta Museveni. Kale mwenna gye muli mbaagala nnyo mwebali kubaako tukole ebyo ebisaanidde ebinaatuyamba okujjako General Yoweri Kaguta Museveni mu ddembe mu mirembe watali kukwata biso na biki awo yagamba kwata ebiso kwata emundu abakulimba tulina ekintu okukikola mu labadaba style paka General Yoweri Kaguta Museveni lwanagenda lwakitwala n'awummula mu mirembe. Kale Omukama Katonda abankuumire tujja kuddamu tugambe ebigambo mweraba.